Muhammad Segirinya yazaalibwa 22 Februari wa 1988 ku kyalo Butale Kaddugala mu disitulikiti y'e Masaka mu famire y'Abakatoliki. Wabula ye oluvannyuma n'akyusa eddiini. Segirinya ng'asoma senior 3 ku Pimba SSA Kawempe mu 2006 yalagirawo obwagazi mu by'obufuzi era yatandika n'akkuba amasimu ku leediyo ez'enjawulo mu pulogulaamu z'ebyobufuzi. Era ng'alaga obuwakanyi eri obukulembeze bwa President Museveni nga yeetuuma eddoboozi ly'ekyebando olw'obutambi n'ettutumu lye yafuna mu bye yayogeranga ebyali bisasamaza era ebisesa. Abantu bamwagala nnyo ne bamutuuma erya Mr. Update. Mu 2011 yalowooza nti afunye ettutumu n'eddoboozi erisobola okukiikirira abantu b'e Kawempe y'omu mambuka mu paalamenti. Wabula ne bamukuba akalulu enkoona n'enywa. Mu 2016 yaddira mu kibiina kya FDC mu Kamyufu n'awangulwa, wabula n'afuna engeri gye yeesimbawo ku bwa Lord Kansala n'awangula. Era yali mukiise w'Amakindye ku City Hall mu KCC wakati wa 2016 paka 2021. Segirinya nga kansala yeekola ebintu bingi omwali okuddusanga poliisi olutatadde mu kwekalakasa kw'okwemulugunya ku bintu eby'enjawulo omuli ekkomo ly'emyaka, etteeka ly'ebyuma bikalimagezi, eby'empuliziganya n'ebirala bingi. Segirinya mu 2021 yadda ku kirooto kye ky'okukiikirira abantu b'e Kawempe y'omu mambuka era n'awangula entebe y'akiikirira Kawempe mu paalamenti. Nga yawangula eyaliko ebiseera ebyo Latif Sebaggala, eyamyuka Lord Mayor wa Kampala Sulaiman Kidandala n'abalala 7 nga n'entaayite Nasala yassibwako kibakuntumye. Era nga 7 Februari wa 2021 yakwatibwa ne munnaakiikirira Makindye Westland Sewanyana n'abalala 7 ku misango egisukka mu 10 omuli obutemu, okugezaako okutta abantu n'obutujju. Ku byekuusa ku bantu abasukka 25 abaatirimbulwa wakati wa January n'Agasiti wa 2021 mu ttundutundu ly'e Masaka. Yamala omwaka mulamba nga tawozesebwa ne banne wadde oludda oluwawaabirwa okuleeta obujulizi obubalumika. Era nga 21 mu Septemba wa 2021 omulamuzi wa kkooti enkulu Lady Justice Victoria Nakintu Katamba yamuta ne banne ku kakalu ka kkooti ka miliyoni 2. Wabula amangu ddala nga tebannaba na kussa ku mpewo y'ebweru baddamu ne bakwatibwa mu bukambwe nga bakyali mu kibangirizi ky'ekkomera ly'ekigo. Ennaku eziddako awo baddamu okuwozesebwa nga basinziira mu kkomera nga bayita ku ka TV. Era emisango gy'obutujju emipya gy'abaggulwako. Bano baagezangako okusaba okweyimirirwa wabula okusaba ne kugobwa, wadde nga baayanjulanga ensonga zaabwe omuli obulwadde, okutulugunyizibwa n'ebirala bingi. Mu Okutobba nga 25 mu 2021 omulamuzi w'e Masaka wa kkooti enkulu Lawrence Tweyanze yatiikirira nnyo olw'okumma bano okweyimirirwa ng'ensonga gy'awa nti bano bajja kudduka oba okutaataaganya okunoonyereza nti n'emisango gyabwe gyenkanankana n'ekibonerezo kya Kalabba. Bw'atyo okusaba n'akugoba wadde ng'embeera Segirinya gye yalimu mu by'obulamu yalimbye ekisukkiridde. Oluvannyuma lw'okumala emyezi 17 mu kkomera, omulamuzi wa kkooti enkulu e Masaka Lawrence Tweyanze bano yabata ku kakalu ka kkooti kaabwe kadde 2 buli omu ne baggyibwako paasipoota n'endagamuntu. Ne balagirwa okweripootinga nga ku poliisi buli mwezi. Nga 14 Novemba 2023 kkooti yatta paasipooti ya Segirinya okufuna obujjanjabi wabweru w'eggwanga. Era yagenderamu mu ggwanga lya Budaaki mu ddwaliro lya Amsterdam University ya Medische Centra. Oluvannyuma n'atwalibwa e Kenya ku Aga Khan Hospital gye yamala emyezi 6. Era mu Juni w'omwaka oguwedde yakomawo ku butaka wano mu ggwanga. Mu Agasiti w'omwaka oguwedde Segirinya yakakasa nti agenda kwesimbawo mu 2026 agende mu paalamenti akiikirira abantu be, wabula tasobodde kutuukayo. Olwaleero afiiridde ku gy'obukulu 37 ku ssaawa 6:10 okusinziira ku bbaluwa y'eddwaliro ly'e Lubaga gy'afiiridde, wadde nga wabaddewo ebyogerwa nti yafudde ku makya olw'obwongo okuziŋŋama ne bufa. Ibrahim Sebunya, Delta TV, Amasukulumu.